Kadama TV gyebaleka nsuubirenga gy'oli bulungi. Kadama TV mpuliddewo audio ya muganda waffe agamba ngu ssente z'Abaharabu za bisiraani. Kituufu nnyo Kadama, zino ssente z'Abawarabu tezirina mukisa yadde n'akatono. Bw'oba omalako omwezi omwana omukamu bumulwadde, bw'oba okola bw'oti ngu kino. Munnange ssente z'Abaharabu mukkirize mugaane, ssente y'Omuwarabu terina mukisa n'akatono yadde. Ssente ffe nga tuli ku tulayiningi batugamba ngu ssente y'Abaharabu terina mukisa, ngu bw'ogitwala onoonye ekintu kimu ky'oba ogikoramu. Ngu ssente y'Omuharabu terina mukisa, bw'aba bagenda kukusasula ng'oba ssente azisuza mu ttooyi. Ssente y'Omuwarabu mukkirize mugaane terina mukisa yadde. Ekikulu tuziteeke mu mikono ya Katonda kyokka, nga si kyekyo ssente y'Omuwarabu tebeerangako na mukisa olunaku na lumu. Nze ebyange byebyo, kale bye.